Erias Lukwago mu ggwanga erya Kenya nga looya bwa Besigye era nga ono yagenzeeyo kubeera nga ajjayo ebintu bya Besigye katono besika ebitogi ne security side zeeyo kubanga kyategerekese nti security eya Kenya nga yegaswamu n'eya Uganda babadde bamaze okubeera nga bafuna court order okubeera nga bayingira mu room Besigye gye yabadde asulamu basobole okubeera nga banoonyaayo bye banoonyaayo oba obujulizi okubeera nga bumuluma. Ebintu bya Besigye yabifunye naye ebya Lutale teyasobodde kubeera nga babimuwa kubanga yabadde talina court order. Lunaku lwabadde Lwakutaano muganda wange era twakitegedde ffenna nti Lord Mayor Erias Lukwago nga looya wa Dr. Kizza Besigye yabadde amaze okubeera nga ayingira eggwanga erya Kenya nga mutaka. Kakati kigambibwa okuba nti munnange security ya Uganda ng'ekolagalira wamu n'eya Kenya, security ya Uganda ng'ekolera wamu n'eya Kenya, bano babadde bamaze okubeera nga basekiwalinga court order mu Kenya okusobola okubakkiriza okubeera nga bayingira mu room mu hotel eya Dr. Kizza Besigye mwe yabadde asula eyitibwa Warid Paradise Hotel wali mu Kenya. Bano nno babadde baagala okubeera nga bafuna ebimu ku ebyo ebya Besigye personal belongings litadikano byabadde alise emabega olw'omukaaga oluyise bwe yabadde agenze ku Riverside apartment okubaako ne brief meeting eyo gye badde alina munnange okubeera nga ava ate akomewo alye dina. Ono nno jjukira teyabadde yekka, yabadde n'omu ku basajja be era abaludde nga bali naye Haji Obed Kamulegeya Lutale. Ono nno mu kumwogerako ebitonotono abatamumanyi, ono mutabani w'omu ku basajja enjesa biggu banne ba Gen. Museveni ennyo era mikwano gye ennyo ndi Haji Obed Kamulegeya, mutabani wa Sheikh Obed Kamulegeya, mukwano nnyo gwa Gen. Museveni. Era jjukira nti ono Sheikh Obed Kamulegeya yaliko mufti owa Uganda era nga yali mu bintu nnyo omulembe gw'Obote, ku mulembe gwa Amini, Obote 2 mu gavumenti ezo yalimu era yalimu ku basajja ab'amaanyi era nga ali mu kintu banga si ddene nnyo yali akkiriza mu Besigye naye n'amulika, naye ate mutabani we Lutale ye yasigala akolera Dr. Kizza Besigye era nga mukwano gwe nnyo. Kakati omukulu Sheikh Obed Kamulegeya taata wa Haji Obed Kamulegeya yeeyunga ku Gen. Museveni yaddamu kubanga yali musajja wa Museveni kuba ne Besigye yasooka kuba musajja wa Museveni. Besigye bw'ava ku Museveni ne Sheikh Obed Kamulegeya taata wa Haji Obed Kamulegeya yakwatiddwa ne Besigye bw'atyo naye n'ava ku Museveni, naye ate oluvannyuma yakomawo n'ava mu kampu ya Besigye. Nti Besigye bwe yakola bwe yatandika okubeera nti yeyawula ku Museveni ne Sheikh Obed Kamulegeya naye neyawula ku Museveni era ne mutabani we bonna nga bali mu kampu ya Besigye. Kati oluvannyuma ate Sheikh Kamulegeya ye yakomawo wa Gen. Museveni ate mutabani we n'asigalayo. Kakati Sheikh Kamulegeya ono yali musajja wa UPC nnyo era baali abamu kwabo abakulembeze ba UPC wano mu Buganda naddala ebutambala gy'azaalibwa era nga bamukkiririzaamu nnyo. Kakati munnange Winnie Byanyima Executive Director owa UNAIDS Engineer Winnie Byanyima era nga ono ye mukyala wa Dr. Kizza Besigye nga yakatonya mu ggwanga bw'ati yaweereddewo ebiragiro eri Erias Lukwago looya oba Dr. Kizza Besigye okubeera nga munnange akwasaganyizaawo
era nga olutalo munnange alwolekeza eggwanga erya Kenya. Era eno Lukwago mu kutuukayo yasanzeeyo abawagizi bangi nnyo, bonna mu mutima gumu, ba public spirited lawyers wamu ne ba opposition politicians, era nga bano babadde bakomerera gavumenti wamu n'okuginenya, nga banenya President William Ruto olw'okukkiriza security, era ne babawa go ahead nga tewali abakubye ku mukono okubeera nga bayingira mu Kenya, security ya Uganda okubeera nga eyingira mu Kenya okusobola okubeera nga ekolerayo operations ebikwekweto, omuli n'okubeera nti munnange ekwata n'obukambwe abo abavuganya Gen. Museveni okuva mu Uganda. Lukwago nga yakotuka mu ggwanga erya Kenya, munnange bw'atyo yabakanye n'omulimu okukubeera nti nno afuna ebintu bya Besigye bimubeeremu 5. Yabadde awerekeddwako ba lawyers abawerako ddala ne bannabyabufuzi wamu ne bannamawulire okuva mu Kenya. Lukwago bw'atyo basazeeko Walid Paradise Hotel, era nga eno management yabadde emaze okubeera nga ekakasa nti ddala ono ye muntu omutuufu lawyer wa Besigye, era nga alina power of attorney okubeera nga akwasaganya embeera ku lwa famire ya Besigye, era nga yabadde amaze okubeera nga aweebwa obuyinza okuviira ddala eri mukyala wa Besigye Winnie Byanyima, era yabadde nga amaze okubeera nti afuna olukusa mu mateeka okubeera nga akuŋŋaanya emigugu gya Besigye. Kakati bwe batyo ne bamukiriyaringa okubeera nti nno ebintu bino bifuna ne bamukkiriza. Management ya hotel bwetyo nemubuulira biki ebyabaddewo okusinziira ku mbeera gye yasanzeemu ebintu. Bamugambye nti munnange security okuva e Uganda ne Kenya nga bali wamu, bwe batyo babadde bagenzeeko mu hoteri eyo mu ngeri y'okutiisatiisa, era nti bano babadde bamaze okubeera nga bafuna court order ebakkiriza okubeera nti nno bayingira ruumu eyo okubeera nga basaakinga balabe ddala Dr. Kizza Besigye ayinayo ekintu kyakwese oba emmundu oba ekintu kirala kyonna ekiyinza okubayamba ng'ekizibiti. Bati munnange ne baaza ne batankula buli kimu, era nti aba security eya Uganda n'eya Kenya bwe batyo mu kuggulawo ruumu Besigye gye yabadde asulamu joint security team eno, bw'abatyo munnange basobodde okubeera nga basaasaanya buli kimu nga bw'onookwata buli kamu n'omaasamansa eri, era lawyer Lukwago nga tosobola kutegeera nti oba balina kye baatutte, newankubadde nga wabaddewo abamu ku ba security be baleseewo okubeera nga bakuuma, era bano baali bagezaako okubeera nti babagobawo, mugende security ffe tuli ku security tukuuma room, naye munnange basinziziddwa amaanyi tiimu eyabadde ennene ey'abannamawulire okuva mu Kenya ne balooya okukosa ne ba political leaders. Lukwago bye yabadde nabo munnange abasirikale bwe batyo ne basalawo ne bagamba owange katuveeyo. Kakati President owa East African Law Society naye yabaddeyo okukosa ne Governor James Orengo wamu ne Martha Karua, bonna babaddewo, era Lukwago munnange nga agezaako okugugulana n'aba security bagenze okulaba kamera nga zibatunuddemu ne bagamba owange katuve wano, sikulwa tugenda e Uganda okulya ku ssente ng'abantu batumanyi. Kakati Lord Mayor Erias Lukwago agamba nti kawefube obw'okufuna ebintu bya Haji Obed Kamulegeya, yagambye nti munnange ebyo byamulemye okubeera nga abifuna, nti yagezezzaako okubeera nga akuŋŋaanya ebintu bya lutale omwabadde bupajama ng'abasajja bamumansiza eri, naye munnange ne bamugamba ebyo abireke,
abireke kubanga yabadde talina power of attorney nga bye yabadde akikoze ku bintu bya Besigye, kubanga mukyala we Willy Yanyima yabadde amaze okubeera nga munnange amuwa olukusa okubeera nga abikuŋŋaanya era ne babimuwa. Lukwago yeebaziza nnyo abakulembeze mu ggwanga erya Kenya ne balooya wamu n'amawulire ne civil society okubeera nti nno baasobodde okubeera nga bayimirira wamu naye okusobola okubeera ng'afuna ebintu bya Besigye, era n'agamba nti n'ebyalutale agendayo abinone kubanga agenda kufuna era power of attorney nga bye yakikoze ku Besigye, kubanga hotel bwetyo bebadde emugamba. Era wano bwe basinzidde okubanga bamugamba nti alina osasula sente ze Kenya shillings 8.5 kubanga zabadde zeziweze okuva ebbanga Besigye lya bookinga room eyo yabadde 8.5 egy'Ekenya. Ne weebuuza nti kakati bano abasecurity okulekawo abantu babo okukuuma babadde bamaze kusasula room tebasasule nti kati ffe babasasula tukuume ebizibiti oba. Naye ebyo munnange byabadde Ekenya nga Lukwago akugulana ne security okusobola okubeera nga afuna ebintu bya Besigye n'ebya Obedi Lutale